Sabamwe ba artist kwa mbagambe njagala tuve wano nga neje mulaga mulabayo muli enenya mweka temujja gama nti tetwabalaga kituufu musobola okukwatagana mwenna ne muleta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba ne mubisa muteeka lino gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi okay nange linnyamba kubanga nange ndi artist naye erijjo bayamba ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri no ebyo byakubadongowaza my friend kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali ekalamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye ne artist yali embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye temuyina kubeera ku mmase ya muntu yenna etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde kubanga mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni artist mu understanding open your mind muli bagezi nnyo njagala mu understanding ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala n'abanyonga batadde nnyo sente how can you give 30 billion to artists to do what era mba mwagala balwanagane bulwanaganye nga tewali kigenda kukyuka bayimbi bannange tebabalimba bino ebabalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkuba akutte emmundu ebyo bakusudiya busudiya as a matter of fact singa mufumitiriza mwandibadde kibawagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo owa poliisi agenda tambula no ffe ba artist tuli bantu bagezi muli bantu ba mugaso nga maliriza honorable Nsereko onoonsonyiwa munnange wena oli artist ono twayimbanga naye no ye metal prince ono artist munnange nsaba muganda wange n'obwewombefu onzikirize munnange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka okulagala naffe so neyanza neyongege ba artist njagala okubabuulira muli b'amaanyi nnyo ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze president wa Uganda owaddala mutegere so mwe ba artist buli woobanga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange ninga mmwe so mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hilderman bonna baagala ba artist mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli batali bange. A few moments later. Musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning, I'm meeting Butcherman. In the afternoon, I'm meeting Ragadi. In the evening, I'm meeting Manya Odongra Rono. So when would I work on other Chiravira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you want to take the quarrel up to the, I know you're going to abuse me on what? On Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately I have seen your boss, Ragadi. I don't know how he came. He's there. Ragadi, please come. This time you are not leaving these people in Guru.